tukyagenda maaso n'akatale k'omutwe tukyalina abagenyi baffe musooke mumbulire mwalinnya mutya ennyonyi mpaka eyo twalekanga bwekanze amawulire ne mugakweka sooka ombulire mu briefing mwatuuka mutya byali bitya briefly. So kati ekisooka bwe bagamba nti nno ogendayo tulina kukyogera mpaka nga bamaze ofulumya videos then ne mutandika okyogerako. So ffe batugamba twawulira essanyu lingi kubanga twali tubiraba ku TV ne batugamba kati mwe abagendayo. So twawulira essanyu lingi ne tukamera ne twebaza Mukama ne tugenda mu nnyonyi. Olugendo lwali luwanvu ebigere ne bizimba ne tufunamu break oba twa stoppingira Dubai ne tuve Dubai then ne tugenda London. So omulundi ogwasooka wali wanyogoga nnyo so ne twala ne jackets ne tutuukayo nga ne tulaba emmotoka ebizimbe so olunaku lwennyini lwe twatuuka ne tugenda ku hotel ne batugamba temuwummula mwambale bwambazi tugende ku stage tewali ebyokulya Okay, mutuse ku stage. So kyali kiti ekintu twali tuwulira essanyu temwatyamuko waayo oba olina otyamu naye oba olina obbalaga gy'ova balina buli kimu tebaalina buli kimu ne banalina munakulya. Okay, mumaliriza mukomyewo embeera kati eri etya okuva lumwaka eri mu Britain? Era embeera kati nnungiko kuba kati tewaliyo baagala kulemerayo ku tuli baana baawano tukyalina osanyusa abantu baffe n'abaggwanga. Okay, recent nga tubalabe wa Ssaabasajja Kabaka sooka otunemu Shakibu kyali kitya twawulira nnyo ng'abatuukiridde awo omutanda yasiima n'agamba tugende tumubuuzeeko era twawulira nnyo essanyu ng'atuyise twali tugenda ku stage nga tugenda ne mukatale tugituuseeko omusajja omu najja natugamba muneera omutanda asiimye tugende nga tunaaba mu ngalo namba kumeka kati munaaba mu ngalo wali abagamba bamala ebbanga tebanaaba bali tusibako mpaka kati tebananaaba olunaku olwo naliwo oba omanyi nina show nange empuba enzize eri ng'ennaku z'omwezi 25 August. So twali tuli mu table tickets we batyo so saasobola naye twagendayo for stage rehearsals and all that and I knew they were going to do it. That was a Kabaka waffe bali kusiima bali kutusiima Katikkiro byonna ng'obuzinze Patricia Katuga abazinga bagenze ku Britain nkomyewo wano mugenzi wa Ssaabasajja nakakati kiki kyemuzaako? Ebibeerawo bingi tusuubira okutambulako awo nnaku ntono nnyo kubanga tukyalina okukola ddala nga Ghetto Kids okulaba nga turepresenting eggwanga lyaffe mu nsi yonna mu bitundu ebyenjawulo era nga shomwe zibaawo manyi si kirungi kwogera ebintu nga tebinatuuka cause sometimes you never know what is going to happen ekitagenda kutuukawo naye nga just tusaba abantu batusabire naffe tubawe ebyakabi. Ono kalakana ke mali mustranga mutambula nako ke kano ne Asio. Asio ono bamuyita Ashley. Ashley ali mu America yakula. Ali mu America. Yeah. Kano ke kan. Judge. Like okay. Also some class. Primary 7. Inga mli bato. How old are you? I'm 13. 13 years ago. Primary 7. Primary 7. How old are you? 13. Patricia tumuleke. Natindeka. Atono. Ali mu class. Oh, mu class. Patricia maza senior 6 kozi? Yeah, na mala senior 6 class. Nenda. Swanje. Okay, bo mali okusomera kubeera kigojjeko bino bya music. Nze ekituufu sinakirowoozaako naye ngenda sigala nga nzina. Mukama kyonna kyanandeetera nga kisobola okutuusa obulamu kyenjogendera. Patricia inze Patricia njagala ku university gyendaga genda kusoma journalism, media and mass communication. Okay, nkulabye anytime from now. Ate Shakibu. Shakibu na mtenyo. Okay. Yeah. Kogena kwa? Nakirowoozaako. Ate Jojo. Jojo genda berachi. Jojo tumuleke. Okay, twagala no tuziniramuko.
awo ku gundi ku budda soka kayina producer This kalinawo konna mwina obaka mwagala bonna bonna nga tunaba kumaliriza obubaka bwenina kale obudde butuweddeko twagala kaddamu tukyalina time China time obubaka bwenina nti bannayuganda bongere tusapootinga otuzaamu amaanyi tugenda kukola buli kimu ekisinga tulabe ensi yaffe yemu kuweza eziri waggulu emanyike ennyo so twetaaga nnyo okuwagizi nebaza ne maneja waffe eyanzija nga nkyali muto mpaka wano wendi saalina kyenina naye kati bamanyi so nkwebaza nnyo nkwagala nnyo ne kusomero temulina malala kusomero tuwalimu ennyonyi ne mukomawo wano kamera zonna zitunulamu mmwe kusomera mweyisa mutya abatikyaza batunira batya abaana kusomero ekituufu tuba nomo kyonna ekyapeninga kusomero kitutwalira mababa nga kukuba naffe batubagalamiza wange zeyalinnya ennyonyi alo ate shakivu mubeera nomo kyanagamba galamira wansi wanje oba otambulira kiri kitya kiri kitya batya ng'otambulira amanyi patricia kati waliwo ne comedy bayirayo gukola sokunyumizibwa mutandika tyo acting kyekintu kimu ebi kyenayagala kuva dda era kubanga ndi muto nkola interview ng'ombuuza besides okuzina oyagala kola ki I loved acting ate n'abantu benkola nabo already be bantu benkuze nabo tuli bulala kano kali bulala so banyingiza batya sijja kulimba nti owakyaliwo ekiti oba wekiti naye nti nga wegambye nti be bantu benkuze nabo so twatandike batyo mpola mpola era buli omu kyamanyi mukama abaana buli kimu kituukawo lwa nsonga so family Mwera mweraba